Obadde obimanyi wakati mu kujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, olwaleero tutalaaza amawanga ag'enjawulo ne tukuŋŋaanyiza engeri gye bakwatamu ebikujjuko bino. Mu bikujjuko byonna kalibe bya ddiini oba bya buwangwa, wabaawo ebintu eby'enjawulo ebigenda bigobererwa abantu mu bitundu eby'enjawulo mu nsi ez'enjawulo. Mu ggwanga erya Philippines waliyo ebikujjuko ebyatumibwa The Giant Lantern Festival oba ky'oyinza okuyita Reggae Parulus Empanado, wabula kino nga kikwatibwa buli mwaka ku lw'omukaaga olwaluliraanye amazaalibwa ga Kristo mu kibuga ekiyitibwa San Fernando. Ebikujjuko bino bikuŋŋaanya abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne batandika okugenda nga bazimba obuntu buno obuteekebwako ebitangaala mu luvannyuma. Kati ate mu ggwanga erya Sweden ly'oyinza okuyita erya Buswedi waliyo ekyakazibwako The Gravel Goat, awali ekintu ekirere ddala ekiteekebwawo omutwe gw'ekifaananyi ky'embuzi abantu kye bakuŋŋaanirako okwerolera, oluvannyuma ne balyoka bakiteekera ate omuliro. Akalombolombo kano kaagunjibwawo mu mwaka gwa 1966 gwatandika okuzimbibwanga mu biseera by'amazaalibwa ga Kristo, wabula ng'ennaku zino gwayongerwamu ebinnonogo ng'oluvannyuma lw'okuguzimba n'okugulaba okugwokya okugusaanyawo kyokka nga mu kino baakatuuka ku buwanguzi bw'ogukumako omuliro ne guggweerawo ddala emirundi 29 gyokka, nga n'ogukyasembyewo gwali gwa mu mwaka gwa 2016. Ate mu ggwanga erya Australia wabaawo ebikujjuko erimu ekitonde ekyakazibwako Krampus, wano nga waliwo abambalira ddala nga sitaani yennyini mu ngeri ekangiya ddala abaana, kye bagamba nti kitwala abaana abatabakola ebi kyokka nga babeera balina okwekwata omujulizi Nicholas abawe ebirabo n'okubataasa ku Krampus. Bino byonna nga bibaawo mu sabbiiti esooka mu mwezi ogw'e12. Kentucky Fried Christmas Dinner munda mu ggwanga erya Japan kye basinga okutambuliza ku bikujjuko by'amazaalibwa ga Kristo. N'enkoko ya kano Kentucky eno yabuna ensi yonna, wabula olw'okuba nti mu Japan abakulisaayo n'abagoberezi b'obulombolombo batono ddala, n'eky'enkoko ya KFC n'ebeera esiikiddwa obulungi ddala era n'eteekebwa mu kebo ogubeera gudizayiningiddwako ebintu bya Krismasi gyakajjawo myaka si mingi emabega. Wabula ng'ate yo mu ggwanga erya Norway bakuliriza nnyo ekintu ky'obutaleka njeyo zaabwe wabweru era nga bazikwekera ddala wala mu mayumba. Akalombolombo kano akaze kagobererwa ebyasa n'ebyasa nga kigambibwa nti edda nedda abalogo ab'emyoyo emibi bajjanga ne babba enjeyo zino okuzitambulirako oba nga bazivuga.